Ebyokwerinda binywezeddwa ku kkooti e Butambala ng'omubaka wa Butambala era amyuka ssentebe wa Nuupu mu Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi akomezebwawo mu kkooti olunaku olwaleero. Ku mulundi guno abantu bakkiriziddwa okutuuka mu kkooti newankubadde baganiddwa okuyingira munda wabula waliwo ab'olubatu abakkiriziddwa okwogerako naye omubadde ne nnyina. Kyokka okwawukanako nga gubadde olwaleero waliwo abantu abalala 24 abaleeteddwa mu kkooti era omuwabi wa gavumenti Rachel Bihole n'ategeeza omulamuzi Dawo Ssejjemba nga bano bwe bavunaanibwa omusango gwe gumu n'ekivumbi ekitegeeza nti empaaba ebadde erina okukyuka. Ekyennaku Muwanga Kivumbi ne banna bamweyunzeeko baganiddwa okubako kye boogera mu kkooti olw'okuba nga kkooti eno si evunaanyizibwa okuwulira omusango ekikula kino. Okusinziira ku muwabi wa gavumenti wakati wanga 11 ne 17 omwezi oguwedde, Kivumbi ne banne beenyigira mu bikolwa eby'okutiisatiisa n'okutaataaganya emirimu gya gavumenti mu kaseera k'okulonda olw'ensonga z'ebyobufuzi mu bifo okuli Gombe n'Ekibibi Town Council mu Butambala ne batuuka n'okulumba poliisi y'Ekibibi ebintu eby'enjawulo ne byonooneka omwali enguudo, ebidduka eby'enjawulo n'ebirala. Bw'ebikolwa bino byaleetera abantu bangi okufa omwali Naggayi Sarah, Nabukenya Asha, Nampeereza Mire, Nakanjako Ruth, Basaaliza Davis, Nsabu Abdul Nur ne Miro Shafik. Kyokka bannamateeka ba Muwanga Kivumbi okuli Elias Lukwago, Medad Segona, Muyizi Samuel, Asmani Basaalirwa, Kenneth Paul Kakandi n'abalala beewuunyiza kkooti eno okutandika okuvunaana omuntu waabwe kyokka nga takolangako na statement yonna ku poliisi. Bano Kivumbi bwe baamukwata tebaamubulira na musango gwe bamuvunaana. N'ababuuza ani yali ataddeyo okwemulugunya ne bamugamba DPC w'e Butambala. Ne batandika okumukozesa statement bwe yatuuka kubannyonnyola amasasi ge baakuba ewuwe ne batta abantu 15. Ne bamugamba bo tebaze kunoonyereza ku byakufa kw'abantu. Bano beewuunya n'emisango egyateekebwa ku Kivumbi egy'obutujju kyokka abawabi ba gavumenti ne batasooka kunoonyereza ku ttemu eryakolebwa mu maka ge. DPP mu article y'ekikumi alina obuvunaanyizibwa okulaba nti investigation zikolebwa mu bwenkanya ate mu bwesimbu. Alina obuyinza mu article y'ekikumi ya ssemateeka okulagira poliisi okuinvestigatinga omusango mu bwenkanya mu bwesimbu. Kati obuzibu bwe tusanze nti bano bali ku kesi nti yakuma mu bantu omuliro era kyovula bagaseeko ne bano abantu abirimu naye tebafuddeeyo ku investigatinga kesi ya mada ey'okutta abantu abattibwa ewabunalebo Muwanga Kivumbi ewaka. Bannamateekera bakizudde ng'abantu abateereddwa ku musango gwa Kivumbi bwe bali abajweteke kubanga babadde basibwa dda ku misango egy'okukuma omuliro mu bantu ssaawa zino nga nabo baguddwa ku gwa butujju. Waliwo chargesheet oba empaaba kwe bavunaanira abavubuka bali 24 nga bavunaana kukuma muliro mu bantu n'okwonoona ebintu. Abamu baabakwatira mu bulo kakati naye batugambye nti bakyanoonyereza n'olwekyo bajja basangayo mu makomera basobole okubaggyako statements. Nga bakulembeddwa mu ssaabawandiisi waakyo Lewis Lubongoya n'akulira oludda oluvanya gavumenti mu Parliament Joel Ssennyonyi beewuunyizza engeri omuntu waabwe gy'atuuse mu mbeera eno. Ekiri mu kukolebwa mu kkooti olwaleero nga tubadde tusuubira okulaba nga waliwo okunoonyerezebwa okuleeteddwa ku musango gwe bamutaddeko ogw'obutujju ne bagasseeko bugassi baana balala ate nga kkooti eri mu kwewala ekintu ky'okutta abantu abatalina musango. Nze mbadde nsuubira okulaba olwaleero nga ndabe ku bantu abatugumbula abantu b'e Butambala abatta abantu 10. Bano era balaze obwennyamivu olw'abaana abato abaguddwako ogw'obutujju ne bagamba nti tebalina kye bamanyi. Bano abaana abamu balabye tebanawoza na myaka 18 abasinga abayizi b'amasomero ag'enjawulo bali ku yunivasite naye besanga mu mbeera eno. Mwe mwebaka mutya? Ndabye omwana atanaweza n'emyaka 18 naye ne mutaswala nammwe ne munaye ne muteeka ku musango gw'obutujju. Uganda eragawa mwe mutusigamu nsigo kinga abavubuka. Kivumbi ne banne baddiziddwayo ekitalya okutuusa nga 17 omwezi ogwokubiri omwaka guno 2026 omusango lwe gunaddamu okuwulirwa.